egenda maaso naye nga tuzze mu kisenge ky'omwana nanti baatugambye ekisenge kiri seefu ate era bakikebedde nga kiri seefu. Ono yawulira aggulawo oluggi. Mama nazuukuka natunula enviiri nazimuva ku mutwe. Ekituufu ng'ogusajja gwaliyo enduulu nayana. Mama yawulira ng'ekituufu ogusajja gwo guno gwegule kati firimu ngisumuludde. Ekyaddirira kwali kusibwa firimu etandise. Efirimu etandise omwana bulijjo abagamba waliwo ekimulaba mu kisenge nga tebawakana. Kati lwaki totusonyiwa musajja gwe? Kiki kyotwagaza naye? Gwe mama musibe wajjo n'akaana akasibe kajja tekaleekaana. Kati omanyi omutemu kye yakola? N'akwata buno obuliriza bw'amasawo nanti taata musawo. Kati bubeera waawe waka. N'asooka atesitinga microphone 1 2 najja n'ateeka akaana ku mutima. Mulira omutima gwe gusajja gwejjo agagala ogwo ku mwana wange. Omutima nga gukuba mpola. Kale gukuba nnyo naye nga nguwulira gukuba mpola. Kandabe wenzijayo serubwatura bwe kibeera. N'akwata serubwatura n'agitunuza mu maama. N'ateekako kana akapima omutima. Uliriza omutima gw'omwana toziyita ngoma. Ulira omutima. Mulekaana nnyo. Kale kwata omuwalawo. Firimu nagambye etandise. Bulijjo abagamba nti waliwo amulaba mu kisenge nga bawakana. Yajja alingizeeko ebweru. Omwami ono nga tulinga abamumanyi. Kati bw'alingiza ebweru ate naye waliwo amulingiza. Alinga yali alaga yali munda. Kati ono ali eno ne yeebuuza oba Dr. Gordon amanyi nti kano akasajja kaliko eno ne famire ye. Ono yali mukulingiza.